abalabi ba TS Media Yugi, abalabi ba TS Media Yugi kyemukola kyamaanyi ddala. Mwebale kubeerako ne mulaba byonna bye tuba tubatuusizzaako, tubaleetera ebyenjawulo, entertainment abeerako waddala, interview zitali zimu zibeerako, n'ebintu ebirala ebikukuuma nga oyina wamma ky'olaba. N'olwaleero TS Media Yugi ekuleetedde ebyenjawulo ebibadde mu ggwanga gy'otabadde, by'obadde owuli obuwulizi, tukuleetedde ddala obeere ng'obiraba, olabe bityabwe bitambudde, naye olwaleero okwawukanako n'ennaku endala bibaddemu obuzibuzibu ku layini eno nga ffe abagasaka embeera tetambudde bulungi okutwalizaamu, naye nga bino bye tusobodde okulaga era ogenda bba obiwuliriza, emboozi eno giwulirize, ogyekenneenye, owulire ebibadde mu nsonga z'omukolo ogw'omukulu Aloysius Bujingo ow'okukanani e Makerere Kikoni. Maama nnyabo Aloysius Bujingo ne mukyala Suzan Makula bakigadde finale. Embeera eno jjukira ezze tetambula bulungi, naye era bakkiriza ne bagamba kabakikole. Okumaliriza omukulu Aloysius Bujingo ng'akkiriza agende mu maka g'omwana munne Suzan Makula wamma bamwanjule eri abakadde, emyaka gibadde 23, bano nga biri mu ŋŋambo, gundi amwagala gundi tamwagala, gundi amwagala gundi tamwagala. Olwaleero wenjogerera ziri nnaku z'omwezi 26 omwezi gwa 11 omwaka 2021, kisigadde mu byafaayo era kiribeera mu byafaayo ng'omukulu omusumba Pastor Aloysius Bujingo owa Kananirandi wali e Makerere Kikoni, omusumba asumba endiga, lwayanjuddwa mu butongole mu maka g'abazadde ba mukyala Suzan Makula. Kuno nno mu mukolo egy'ekinnansi kwe tuyita okukyala. Kuno okukyala kwali badde kugenda eri bassenga, omwana ow'obulenzi agendako ewa ssenga, ne bamulaba ssenga n'akoonamu sitampu nti oyo omwana mutuufu ajja kukuuma omwana waffe ow'obuwala. So n'olwaleero omukulu Aloysius Bujingo yeesitudde n'emikwano gye ne bagenda mu bitundu by'ekyebando kiri wano mu Kawempe wano mu Kampala. Ne bagenda omwana ono Suzan Makula ono yakulira mu kibuga Kampala ono, omwana akulidde mu kibuga Kampala, era olwaleero asiimye abazadde abakadde abaamukuza n'abatwalira omulenzi, era mukulu Bujingo yeenaanisa amasuuti bulungi n'ayolekera. Embeera eno bannamawulire twabukeerezza nkokola naffe okulaba ng'omukolo guno tetugusubwa era tubaddewa nga kamera zaffe zitemya bukofu, naye muganda wange tebibadde byangu. Wulira emboozi zibadde ssaawa ng'emu kitundu ez'okumakya kabwakakya, olwokuba kuba lwadde lukyafuuyira bwe ruti. Kamera zaffe ne zibeera nga zituuse mu kitundu kino kyebando ewazaalibwa omwana muwala Suzan Makula. Kamera mu kutuuka zigenze zirabe ki ekigenda mu maaso, naye embeera muganda wange okutuuka walinga ebyokwerinda binywezeddwa. Kata baleete emmamba, kata baleete ziri ze tulaba mu ntalo, Somalia simanye, Ethiopia simanye wa kibadde wali muganda wange. Mwami Bujingo ebintu bya security wabitegeera. Kibadde wali kamera nga batusindiikiriza tuli eri mita ezisoba mu 10 kamera, era ekifaananyi ky'olaba mita ezisoba mu 10 kamera gye zisobodde okufunirayo ekifaananyi. Embeera ebadde enzibu eri bannamawulire, ne mwami Bujingo ne Suzan Makula simirwaki munyigiriza nnyo bannamawulire. Omulimu gwaffe guno gwakulaga ebyo ebibeera bigenda mu maaso mu nsi, naye waliwo amawulire ge tasobola kumala gasubwa. Naye maama olwaleero luno lubadde luzibu, kuva ku makya ssaawa 1:30 paka ssaawa kumpi 12:00 kamera zaffe we ziviiridde mu kifo, naye nga gye tuli mu mimwanyi twekukumye, ekifaananyi okifuna kya mbirigo, abasirikale olukulengera ng'ogize n'akulumba. Embeera ebadde nzibu eri bannamawulire, naye bino bikulu nnyo era tubiggyeeyo. Mukulu Bujingo Aloysius
kannemetandikira ku mukulu bujingo kantandikira ku mbeera y'ekitundu ekyalo kyategeddeko mu ŋŋambo nti wanaabaawo omukolo era abamu ku be tugezezaako okwogerezeganya nabo ab'okukyalo kyebando omukolo guno gubadde mukyala Makula Suzan wazaalibwa abamu badde bagamba tebagumanyiiko yadde so nga abalala bagamba baaguwuliddeko naye mu ŋŋambo ekitegeeza nti ebbaluwa eziyita abantu okujja ku mukolo kika kino zaabadde ndowooza za lubatu zaabadde ndowooza z'abalondemu zaabadde ndowooza zaabo abaazannyanga ennyo ne Makula ono abaali mikwano ennyo gya Makula bw'oba tewalina mukwano na Makula olabika ggwe olwaleero badde tolina yitibwa ku mukolo guno era ab'oku kitundu badde abasinga tebagalana kubyogerako bagamba waayi tuleke ffe tetwayitiddwa tetwagala kubimanya ab'oku kitundu babadde mbu batono balubatu ekifo kyabadde kyayoyooteddwa bagenze ne baleeta bano abaleeta weema zino ennene eza ne basooka bakwata ekikomera ne basiba ekikomera ekyamaanyi ekikomera kibadde kyamaanyi nga wamma ne wowalampa omuti tolina kifaananyi n'ekimu kyojjayo era tugezezzaako tubikoze byonna embeera ebadde enzibu tubikoze byonna naye ekifaananyi ky'omunda nze nja okubuulira gye kiggweredde naye ekifaananyi kibadde kizibu kyafuna tenti basoose ne basiba ekikomera okuli akatimba ng'ekikomera kizibu nnyo kwetoolodde abakutte emigemera wala poliisi magye simanyi baani kibadde kizibu naye nga zikunukkiriza ssaawa 8 kitundu nkujjukiza nti twagenze kwemu kitundu tuswamye tulinze mukulu mulabako omukulu Alozias Bujingo naye atuuse ssaawa wakati w'8 ku 8 kitundu naye nzija jazze muganda wange emikolo ekika kino tujjira mu mmotoka ze tuyita convoy eno nejjange kuba obugombe obutala buwirwe omyasa kuku engombe bwevuga kuku pipi naye no leero kibadde kizibu engombe tekubyeko yadde obutala buno double indicator tebwaseeko yadde nekye tuyita convoy motoka emu 2 3 4 5 paka 5 tezibaddeyo yadde tukanyiza kuswama nga tulinze tulabe ku motoka eriko praise Lord praise Jesus is the Lord Jesus is the power tetulabye ku motoka neemu y'ekikeekyo tugenze okulengera emmotoka yefaananyiriza okubaamu omugole nga mmotoka kika kya premium omusumba bulijjo tumumanyidde muziri emmotoka engulumivu kamera zikanyiza kulinda kulaba ku mmotoka engulumivu olwaleero tewabadde mmotoka neemu tulabye kaprimo ke kayingidde naye nga security kaliko baaba n'ekifaananyi kyako abasajja batuyimiridde mu maaso ga kamera ne tubula olaba okukwata ku kifaananyi yadde ekibadde ekyebando muganda wange kizibu kale okumanya kizibu ekifaananyi ky'omugole ng'ayingira newankubadde tubadde batusindikiriza mita 100 okweyongerayo eri mu mwanyi emmotoka bagitaayiza tetumulabye omukulu ng'ayingira tugenze kwekanga nga tuwulira omukulu mwali munda embeera ebadde ekyebando muganda wange si nnyangu kati nno omukulu amaze okuyingira ssaawa nga 8 kitundu emikolo eri munda ne gigenda mu maaso naye okumanya abasajja abaategese omukolo guno babadde bamanyi kye bakola oba baagoberedde ebiragiro bya mukama waabwe byabawadde nti tebamunnamawulire n'omu akwata kifaananyi yadde okuwulira eddoboozi erifa munda ekikomera engeri gye baakisibye ne tenti engeri gye baazisibye nga yadde okuwulirayo akanyenyenkula akavaayo wakiri nno twaliwuliddeko ng'omukulu bamwaniriza zi praise Lord ne zifuuka praise Lord mukama waffe yeebazibwe n'afuuka mukama waffe yeebazibwe naye tetuwuliddeyo yadde nga bannaye bana abasajja abakola tenti baayiga emirimu gino maama nga tosobola kuwulirayo yadde kali munda owulireyoko ku ndongo ekuba owulireyoko yadde nti omukyala Suzan Makula ayaniriza omwami we gw'aleese okwanjulira bassenga be ne bajjajja ne bataata tewabadde yadde kaloboozi n'akamu bali baasibye tenti era ebudda tuli ewabweru tweguumanziza tugamba mukama gwani tubeeremu leero tugugulire emikisa naffe tulabe nga tuyingira ne baba bibadde bizibu muganda wange
bw'atyo mukulu n'ayingira munda n'abeerayo emikolo ne gikolebwa ziyingira 11 kitundu omukolo guggwa. Omukolo mu kutuuka okuggwa ne tulinda tulabe baggula geeti oba bwe baggula tenti oba bwe baggula ekitimba omukulu afulume, era ne konvoyi nga tusuubira ku mulundi guno konvoyi zigenda fuluma njitirivu. Weekanga mu kuyingira ezimu twali tetuzitegedde nga tugamba mu kufuluma tujja ziraba. Akafaananyi ke tufunye muganda wange ne sekendi zebbiri okuziweza lubadde lutalo. Kaako keerabireko olabe bwe bibadde naye nga omukulu omanye endeeta gye bamuleese. Ekibaddewo simibwe nnyinza kibannyonnyola baganda bange abalaba TS Media Yugi, kubanga omukulu engeri gy'ayingidde emmotoka primo yaffe eri gye njogeddeko. Maama nze babadde nga abatwala oba batwala ki? Muli nfunyemu okutya ne ŋŋamba maama omuko tagwa ekiguwo wakati mu luggya n'azaala emireereetu n'aleeta emberebezi. Omuko bamuddusizza ekikumyo yingira emmotoka ayingidde mu nnyingire nga adduka ekikumi nga wakutama ku ttaka kamera zireme mukwata. Bannaaye embeera ebadde ekyebando nzibu, naye munnaaye mukulu Alozias Bujingo si ye musajja gwe tumanyi omugulumivu omulungi akoma eri emmotoka gy'ayingiramu yeno primo entono ddala eri ku ttaka. Omukulu ayisa mikwano abasirikale baani ne balyoka bataayiza. Omukulu najja ng'aswama ku ttaka mpola bw'alinnya talinnya pyu ne yeesoga omulyango gw'emmotoka. Bannaaye era ayongedde tukutula mitima ng'abamawulire. Tubadde twamuswamye ne tugamba bannaaye kale mu kuyingira atubuze, kale mu kufuluma ate si mu kufuluma tumulabeko. Omusumba Bujingo abuze, kakiripu ke tukutte keeko bannaaye kasekendi zizeezeemu 2 naye nga nako kakwata mu mbirigo omanyi kye bayita embirigo. Bannaaye kati nno omukolo wakati nga nno ntuuse ku nkomerero yagwo naye nga omukolo tegunnaggwa tugeze nga gwakaggwa ng'omukolo gwakaggwa omukulu lwagenze tugezezaako kubuuza ku batonotono ababadde munda nga tugezaako kufuna ku kifaananyi embeera ebadde etya, kubanga omukulu bw'amaze n'afuluma olwo abamu ku ba security bamugoberedde ne batuwa ku mwaganya oguyingidde. Naye kye tujjeeyo batugambye kubanga twadde tulinda tulabe ku mmotoka eyingiza at least ebintu tugambe nti mukulu Bujingo ewa Suzan Makula birabo ki byatutte ntwala ki gyagenze nayo nga tulinze tulabe ku bigalaba aganja agali awo. Naye munda batugambye maama mukulu teyaze na kirabo, omukulu teyalese kirabo yadde. Omukulu yakutte kye bayita cheeke n'akwata ebbaasa ziri zi envelope zi brown envelope ezo waliwo abaziyita embalakaasa. Omwana akutte embaasa n'agenda mu bakadde era ekibadde eri temusuubira birabo nti simu yamuwadde ekisumuzo ky'emmotoka, simanyi mbu senga yamuwadde ekisumuzo ky'emmotoka, simanyi taata yamugulidde entebe eri eyeesunda eringa ki, simanyi nti yaleese ettanka y'amazzi ennene liita 5,000. Ebyo tebibadde eyo. Omwana yagenze na envelope, yagenze na zicheeke era ewedda buli amusanyusa gwakwanga cheeke ng'agimuwa, gwakwanga embalakaasa oba ebbaasa oba gwakwasa brown envelope. Era kyentegeddeko abakadde bajjajja basenga bataata bakoja bani banyina b'omwana Suzan Makula bavuddewo negala n'obubaasa nga buli mu kkooti eno munda nga ne bw'omusango tasobola kumanya nti alina ekyo kyafunye naye ng'ekiri mu bbaasa. Mukama yakimanyi. Naye mukulu Bujingo okoze omukolo
guno omukolo gw'okukyala gumenya ebidaala. Tugezezaako n'okunoonyereza tumanye ku bagenyi kika ki ababadde ku mukolo guno. Mwami Bujingo nga musajja w'abantu ku Kananland wali we tugenda ozimba kyaki ennene golofa eva eno n'eri nga musajja w'abantu bangi ne tulowooza oba ekkanisa yagiise, kkanisa egenda kujja ebeere ku mukolo. Muganda wange abantu abadde munda okwakwanako ku mikolo emirala kale babadde bangi kubanga bw'ogerageranya emikolo gy'okukyala abantu batera bba batono nnyo naye ku guno babaddeyo abantu nga 345 kale naye bw'okusinziira ku bunene bw'omuntu nannyini mukolo omugole Suzan Makula ne omulenzi Alozias Bujingo omusumba waffe omuwendo ogwo gwali guba mutono. Tugezezaako okubuuza nga tubuuza ku ffeesi ze tumanye nnyo naddala ng'eza Salt Media omukulu ono gy'akulira Suzan Makula gy'akolera tulabe ku ffeesi ezibaddeyo. Naye abantu bendabye aba Salt Media banne babadde balubatu omukulu Mutebi naye Mutebi banne wategeera omusumba. Mutebi wategeera omusumba ate n'omusumba n'akutegeera. Omanyi Mutebi olinga bodyguard wa mukulu. Omukulu walinnya ne Mutebi walinnya, omukulu walinnya ne Mutebi walinnya. Mutebi omukolo guno ogubaddeko nnyo. Era n'enteekateeka ku kye tutegedde, enteekateeka zikubadde wakati. Mutebi obadde ku mukolo gw'omukulu. Era kamera zaffe zikukwatiriza nga gw'omu ku bakoze ka gaadi omukulu olwava ku mukolo alinnya agende mu mmotoka primo yaffe. Mutebi obaddewo nnyo. Mutebi webale kutegeera abagagga. Enkwata y'abagagga wagiyiga mwana wattu akasente okyakakola. Enkwata y'abagagga wagiyita. Ngenza okwetegereza noonyeza ku muntu omulala wa Salt. Ndabye omulala gwe ndabye mukozi mu mawulire naye ate ngenza okwetegereza alinga yatudde ku sengi ya primo. Nesimanyi oba ndabye bulungi oba ndabye bubi simanyi kubanga omanyi badde batusindiikiriza nga tuli wala nnyo. Naye gwe ndabye omukozi ow'okubiri mulabi yakudde steering alabika yabadde dereeva. Mutebi baŋŋambye yakozebwa bodyguard ku mukulu. Ow'okubiri gwe ndabye abadde ku steering. Kati ne ŋŋamba abagenyi ki abalala omukulu be yayise okuva mu kitongole kyakulembera ne mukozi munne Suzan Makula mwakolera. Awo binnemye okutegeera. Naye anyway abantu bano tujja banoonyako batubuulire omukolo bwe gwatambula bannaaye. Guno omukolo fe abamawulire tugulengedde bulengezi naye nga tugezezzaako kunoonya. Security ebadde wali. Mu bamawulire engeri gye tukola emirimu gyaffe abasirikale okumanya abadde wali nga bayitirivu waliwo omu munnaffe gwe balengedde naye abadde mugezi. Bwana Seguya oli mugezi wategeera amawulire. Bwana Seguya Josephat wategeera amawulire. Muzannya na kirala abasirikale tebakwata mukulu Seguya ow'olugambo ku Bukedde TV. Abamugamba byokubye byonna ebifaananyi byokutte byonna oyagala genda kukola lugambo ku TV yammwe. Ate mmwe ababukedde twali twabagoba biki bantu badde bakambwe nnyo. Bamugamba byonna bisangule ebifaananyi. Bamunyize ne bamunyiga nawo nga bisangule. Naye Bwana Seguya wategeera amawulire, wategeera profession eno. Ndi munnamawulire tatambuliraawo. Munnamawulire tomala gawaayo waaka. Bwana Seguya akozesezza ati ennago yasoma mu mawulire n'akozesa obukugu bwe bwonna obw'omu mawulire emyaka 2 gy'abadde mu mawulire okukakkana nga abakulu adiriitinze kaadi naye ng'adiriitinze etabaddeko yadde ekifaananyiza n'ekimu. Era okukakkana agenze ne kaadi entuufu erina ebifaananyi byonna. Seguya wategeera amawulire. Maama mu abantu bwe mutyo mmwe betwetaaga mmwe kubanga kino singa abadde muntu mulala abadde abiyiwa naye wategeera profession kyeyogera. So tugenze okukakkana nga embeera eyo olubaddewo bongedde otusindiikiriza naye Bwana Seguya otukoze bulungi. Ebifaananyi bino n'obisigaza kubanga toba bisigaza ensi tubadde tunaagigamba ki naye yeewaawo baaba omukolo
omukulu ng'agenze tuyingidde munda ne tukwata okutimba abatimbye mwakoze omukolo munda wabadde wanyirira. Kuno oyinza okugamba ebadde embaga munda naye si wabweru tewabadde kifaananyi kiraga nti waliyo embaga. Obadde oyinza okugamba nti oba mukulu Kyagulanyi Bobi Wine Ssentamu yakyaddeko mu kifo ekyo ebyokwerinda ne binywezebwa bwe bityo gologolo kubanga Bobi Wine yakyasinza okukuumibwa mu kaseera kano. Bw'ava wano n'agamba ng'endeko embaale ab'ebyokwerinda bava Kampala paka eri. Bw'ava kuno n'agamba kang'endeko erira ab'ebyokwerinda bava kuno. Naye ne mu kifo wali ku mbaga ku kukyala kwa Suzan Makula ne Aloysius Bujingo ebyokwerinda bibadde ggulugulu nnyo ng'oyinza okugamba munda bakuumye mukulu Kyagulanyi tebaagala yeeyiwe ku kkubo kwekalakaasa. Kumbe mukolo gubadde gwa mbaga. Ebintu bino binyuma. Kati nno omukolo guwedde munda tubitunudde ebibaddeyo baatimbye bulungi omukolo wabadde wanyirira nnyo. Ne kankujjukize omwaka 2019 2018 2019 atandika ebintu bino gye byava mukyala Teddy Naluswa Bujingo omukyala omugatte ow'empeta yavaako akasambulira bwe yavaayo n'ayasa ebyama ng'omwami bw'atakyadda waka ng'omwami bw'atakyamulabawo kyokka ye mukyala omukulu alina abaana abakulu bonna. Embeera yali nzibu nnyo 2019 bwana Bujingo embeera yamukalubirira mukyala Teddy Naluswa yayogera ebintu byali bingi. Ne mwami Bujingo naye n'agamba nange sisirika sinyigirwa mu nnoga sinyigirwa mu ttooke n'alyoka adda kukananira ndi wali ku kanisa mu maaso g'endiga n'ayasa ebyama baneesagala kujjukira bintu ebyo. Byali biyitirivu byali bingi. Mwami Bujingo ayogera bingi ne Teddy eno nga bw'aleeta Bujingo bw'aleeta Teddy bw'aleeta Bujingo bw'aleeta Teddy bw'aleeta abaana nabo ne bagattako. Waliwo omwana yaleeta ebintu nikugamba naye tugenda kukakana mukyala Teddy yalaba embeera ya ebigambo eby'okwerekeza temumalire naddukira mu kkooti ne wetwogerera wano omusango gwa kkooti okuva 2019 teguggwanga. Tulindiridde ensala egenda okukolebwa 2022 omwezi gwa January awo n'ogwokubiri tetusukka nsala naye nga Teddy ebimu ku byamutwala mu kkooti kulaba ng'afuna obwenkanya agamba omusajja gwe nkufumbidde emyaka egisukka mu 2 nguzaalidde abaana ngukoledde buli kimu lwaki onsuulawo mukadde kano kkooti ne gye buli eno ekyagenda mu maaso ekyatuula weerinda tulinze tebannawansala esembayo so era wetwogerera tulindiridde omwezi ogwokubiri oba January oba 2022 kirina okuggwa kkiriza obagaana kirina okuggwa. Tulindiridde ensala eyo era ejja fuluma. Naye ekimu ku bizibu ekikyalemesezza enkola eno okubeera nga esalibwa ye kkooti otugamba nti abantu bano ababiri bano Teddy Naluswa Bujingo ne Aloysius Bujingo bagende mu kafubo bakkaanye awo wava kalunsambulira. Teddy yalemererwa okukkaanya ne Bujingo n'alemererwa okukkaanya ne Teddy era essaawa zino bikyali awo. Kati kkooti netugamba mumba mulemereddwa okukkaanya katujje mu mwezi ogwo omwaka ogujja ogwo tukityemule. Naye nga wakati mu kutyemu eno omugenda maaso n'okutyemula ebya kkooti eno babakulu batambuza obufumbo. Suzan Makula ekintu akiri wakati akivuga era olwaleero lwakikoonyeeko sitampu esooka akikoonyeeko ejjinja erisooka alikubye kkooti weenegenda osaliranga eno ye alina kye yakolawo edda 2021 ennaku z'omwezi 7 tusuubirayo omukolo omulala omunene ogugenda okumenya ebidaala ndoza kugenda beera gwe mukolo gw'omwaka. Kyemmanyi omukolo ogwo ngwanga 7 2021 Desemba wasigadde ennaku ntono okuva leero gulaka gwe gugenda obba omukolo gw'omwaka.
bwana bujingo Alozias wakugenda akola okwanjula kwennyini super naye ku luno simanyi mwami bujingo ne Suzan Makula mutukkirize bannamawulire tubeeyo naye baaba olwaleero kisusse ne kiyitirira ne kisukka ne kiyitirira. So omukolo tugusuubira nga 7 abagenyi abayite tetunnabategeera nnyo ng'abaleero twabadde tutegeddeko batono. Mukulu Senkubuge siyaasa ono naye yesimba okubwa mmeeya yavuganya kubwa mmeeya wano juzi wano mu kulonda wano 2021 guno omwaka gwe tulimu. Yali yeegwanyiza bwa road meeya w'ekibuga Kampala yavuganya ne Elias Lukwago. Ntegeddeko mbu yabadde omu ku bagenyi abakulu ababadde ku mwanjo ono mukozi era naye ku Soroti Media ntegeddeko nti y'omu ku babadde abagenyi abakulu mukulu Senkubuge siyaasa. omukolo bannaye munzikirize mbasiibulire wano naye omukolo tulindiridde ogwanga 7 omwezi ogw'E12 omwaka 2021 bwana Suzan Makula bwana abeera akola okwanjula okutuufu okwa Alozias bujingo mu bakadde be. Ekifo kikyali kyekusifu tekinnayogerwa tekinnamanyika naye ffe tulindiridde lwakuba kalumanywera waakyali ye Teddy Bujingo akyalemesezza ebintu kubanga jjukira emikolo gino gyonna ne bw'ogikola gina we gina okuggwera mu kkanisa. Abantu bano balina oteekebwako emikono balina okwambazibwa empeteeri naye ebintu bya kooti bino simanyi katulindirire ekinaava mu kooti. Mukyala Suzan Makula ne Alozias Bujingo ne Teddy Naluswa Bujingo tulabe ebinaggwa bintu bya basatu. Suzan Makula ono nno gwenjogerako bannaayi akaseera kano ke tulimu yeetisse eri amugema ntegeeza ali lubuto ali ttumbu enetera okuzaalibwa ali ttumbu naye kye tutannamanya agizaala mwezi ki naye ng'ekikakasibwa kiri nti mukulu Bujingo ye taata bebi mu mbeera yonna. Katulindirire tulabe we kinaabeera katulindirire embeera yeeyo embeera tebadde nnyangu bannamawulire ebifaananyi bye tubalaga bannaayo ebimu tubbye bibbe okutwaliza awamu tetubadde bagenyi nnyo bayite naye mukkirize embeera y'ekifaananyi kye tubalaga tugende n'ekyo tulindye ennaku z'omwezi nga 7 weekanga Mukama anaatuyamba ne tufuna ekifaananyi ekituufu ekisinga ku ekyo naye leero tugende n'ekyo. Embeera ebadde enzibu omukolo gufuuse omukolo gufuuse gw'omukolo naye y'embeera y'omukolo mu bufunze. TS Media Yugi ye TV abagwe mukutu gwaffe ogwa online ogwa YouTube kwe tusobola okuteera ebintu bino n'obeera ng'obiraba. Sigalako weetegereze tukyalindirira omukolo guli ogw'okuntikko gujja essaawa yonna gujja tugwesunze nga nammwe mmanyi abali eyo abalaba mugwesunze. Kale waliwo n'ekifaananyi kisuugiddeeko wano ojjukira nga tuli ku kanandirandi wali eri mu ssaawa y'okusaba n'ekifaananyi kye njagala okukulaga nga nkujjukiza ebintu by'amakula ne mukulu Bujingo Alozias gye biva wakati ku katuuti wakati mu lujjudde lw'abagoberezi. Mwami Bujingo ensonyi yazinaaba n'afukamirira omwana muwala ono n'amunaanika akaweta ng'amusaba agira amusibiraawo akadde kalituuka katuufu agende mu bakadde be akole kino kyakoze olwaleero. Ogwo nno gwali mwaka era 2019 tuyingira 2020. Mwami Bujingo kye yeeyama akitandiseeko ebya ddala yamuteekerawo kankusibidde nkusaba okkirize mu kaseera akajja mu maaso ofuuke owange akituukiriza. Nsiibudde musule bulungi.